Kasana kano konna akayitirivu akangi bwe kati kansanze kati ndi wano waffe ku bijja byaffe. Ekintu kye naloota ekirowoozo n'enkiguza bannange mu 2009 nga nzize okuziika wano ku kijja kya jjajja waffe, n'ensanga nga ekijja kyaffe kyali ekinene n'ekibanja nga katonye bwe kati buli muntu yasalako akatundu n'akeza n'akalima nti kano kake nga kyakekejjulwa zaalinga acres 2.5 nga kusigaddeko ndowooza half an acre. Ekintu ne kinkwatako nnyo. Twali tuli mu kuziika ne ngamba bannange nti kino nga kikyamu nnyo. Ani alima wali, nze nali muzzukulu naye ne ntuukirira bataata baffe bakadde baffe abaaliwo ne mbagamba nti bane kino tekisoboka. Nammwe kitammwe oyo jjajja waffe yaleka ekintu kino nga kiramba, naye mulabe bwe kigabaniddwa ne kitandika okuggwaawo. Ne mbasaba bampa obuvunaanyizibwa obwo nkiddukanye. Bwe banzikiriza ekyaddirira kwe kugula ebifo ebyali byetooloddewo n'enkigaziya. Tutandika okukola enkiiko ezatutuusa kati ku kkula lino nti tulina ekijja kyaffe nga kiri wamu. Naye kati mu musana guno waliwo ekifaananyi ekirala kye kimpadde. Tutunuulira bannaffe abalala bangi nabo baaliyagadde okuba nga beegatta nga bano empya zino ezaali Katende ne banne bwe zeegatta ne zitandika okukola ebintu wamu paka le zafoominga ne trust. Ne tuddira nti nno kati acres kumpi 20 n'omusobyo nti zonna za kijja za kika za baaluganda, tekuliiko alinako bwannanyi, tekuliiko ayinza claiminga nti wano wange. Abantu ne babeera n'emirembe nti buli lwe babaagadde okusisinkana ewaabwe mu ssanyu oba mu nnaku batuula bulungi. Bannange ekintu kino njagadde okukiddamu olwaleero okukibayigiza kuba nakyogerako dda ku muntu w'abantu mbukedde ne mbagamba nti ebintu bino bwe biti tebisoboka. Hatta ng'enniya y'abantu abakulembedde ekintu ekyo nga nnungi. Kati tuyingira kisiibo batugamba tusooke tulongose enniya yaffe nti ogenda kusiiba. Kye kimu na buli muntu yenna inalamaatu binniyat. Teriiyo omulimu gwonna gw'olikola nga tomaze kunuyirira, nga tomaze kwewaayo. Kati bannange bantunuulira nga ndeeta ekirowoozo kino nga ntandise n'okukola ebintu bino ng'abamu badawutinga. Naye enniya yange yali clear. Ate njagala obbakakasaako ekintu kimu. Enniya yo bw'ebeera clear nti nabano ba Thomas abadawutinga mu kusooka bayinza okudawutinga, naye over time bagenda bakkiriza ne bakkiriza. Era ekyo kindeetera essanyu nti tulina Oluganda, tulina ekika, tulina ekijja kyaffe, ebimu ku bintu ebyegombesa ennyo abantu. Majorly because of one reason. Nniya y'abantu abaakulembera yali nnungi. Nakibagamba luli 2016 oba 17 nti abasinga abantu beerimbika nnyo mu njagala kuyamba naye abooluganda bangwirwa nnyo okulaba nti ono omuntu kyayogera si kyekituufu. Kati 15 years down the line, people are clearly seeing that Mamadi Kakiiko ekintu kye yakulembera kyekyo. Teyajja buzikweza wali kijja kyaffe nti abeeko kyakikolerako wayagala kutandika tufuga. Abantu bamutya naye nga bwe bamwagala. Kubanga omutima gwe n'ebintu bye n'enkola ye eri clear. Abantu afiiriddwa kati ojja n'oripootinga abantu bana b'oripootingako nga mutandika kusima. Teriyo gamba nti gundi eyandagiridde nti sima wano. Bakulaga kuba tutambulira mu lanes na layers. Naye kati waliwo obukulembeze obwa waggulu ate obutanyeenyezeka nga tebuzimbiddwa mu nzimbe ennungi. Nti Mamadi Kakiiko ne bw'aba avuddewo ekika kyafuna structures entuufu nti kirina olukiiko olufuzi, kirina aba trustees, kirina aba patron, ne kigenda nga kigenda kyesooti nga kyeronderamu ebintu bye kiwulira nga birungi. Ng'ate tekityoboola Mukama Katonda. Ffenna mu nzikiriza zaffe tetutyoboola Mukama Katonda. Era ebimu ku byasinga okunzikiriza ennyo kwe kulaba ng'abantu baffe balina obukodyokodyo obw'emabega obubakuumira emabega.
nojja olaba nti basimbyewo wano egundi ki ekyaleese omuzira guno. Abantu bw'oba oyagala okubakyusa tobeewala. Era singa abantu bamanyi nti okusinga okutegeerera ddala ekibi ekiri oba mu nnyimbe oba mu kuwalula abalongo is that you need to be visibly there and see. Then slowly abantu abo n'otandika ng'obbagamba nti kano bannange nga tekatambudde bulungi, kalabika kanyoomoola Mukama Katonda. Ne mugenda nga mukyusiza muli mpola mpola. Naye abantu abasinga kwe kuteekinga parallel line nti abo baakino nze nabavaako. N'otamanyaamu bintu birungi. Tekitegeeza nti neenyigiramu, no. Nze parameters zange ziri clear. Buli kintu kyonna ekiba nga kisusse nga omutonzi yakigaana. It's a no-go area for me. But I'll be there for the good things, say that are in our cultural practices. Ebintu ebirungi ebiri mu buwangwa bwaffe, nze ngenda nabyo. N'ebirala ebibulaabulamu ngenda mbikyusakyusa. Naye nga abantu tobakowaasinze.